mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala naddala ng'olina ekizibu ekyokubeera ng'omwami gw'olina ewaka ng'omwami tayagala kuwa jagadde obeere ng'okozesa ku ddagala lino gw'alina ekizibu ekyo ng'omwami wo takuwa omusaba kino omusaba kiri ng'akusuubiza nga takuwa ate ng'omulaba nga kasente akalina njagala obeere ng'okozesa ku ddagala lino omwami oyo agenda ttandika okubeera ng'akuwa. Tunuulira eddagala lino lyakunyookeza nkusaba ofune ke bayita akasambandege. Akasambandege funa akasambandege akalina otuggwa ke bayita akasambandege akatono akalina amaggwa k'oba ofuna kateeka ebbali awo ofune ne muweebwa funa ne muweebwa naye mugatteko awo ofune n'omuzigo omuganda gubeere mulungi nawo guteeka ebbali awo. Akasambandege ne muweebwa nkusaba obyanike bigatte wamu byanike mu nnyumba oba obyanike mu kisiikirize ne wava omusana byanike bikale bulungi. Kati eddagala eryo bwe liba likaze akasambandege ne muweebwa bwe biba bikaze nkusaba obeere ng'obisekula obikolemu ensaano kale n'oba tobisekudde naye bigatte bulungi bibeere nga byegasse bulungi. Nkusaba ofune olugjo oba akabaati oba akantu konna teekako amanda g'omuliro. Bw'oteekako amanda g'omuliro ago kwata eddagala lino ly'osekudde akasambandege ne muweebwa beera ng'oteeka ku muliro ogwo libeere nga linyooka. Wano mu kunyooka beera ng'ogattako n'omuzigo omuganda nagwo beera ng'otolako oteeke ku muliro nagwo gubeere nga gunyookera wamu n'eddagala eryo. Nyookeza eddagala eryo ng'oligasse wamu lyonna omuzigo omuganda akasambandege wamu ne muweebwa biteeke ku manda ago ag'omuliro binyooke. Ojja kwebuuza nti nnyinza ddinyokereza wa? Eddagala lino bw'obeera osobola oddinyokereza ebweru linyookereza ebweru, bw'oba osobola oddinyokereza ku mulyango linyookereze ku mulyango, naye oba tosobodde ku mulyango n'ebweru era osobola oddinyokereza mu nnyumba munda. Ky'olina okukola n'oggula engigi wamu n'amadirisa beera ng'onyookeza eddagala eryo kwegamba omukka guno gubeere nga gufuluma gugende owooyo gy'oyagala gugende. Nyookeza ng'oyogera kye bayita okulaamiriza. Laamiriza ng'eno omukka we gunyooka. Bw'oba olaamiriza gamba bw'oti ogamba nti kano kasambandege njagala kansambire omukisa ogw'okuweebwa okuva eri ow'omwami wange. Oyongerezeeko ogambe nti njagala kansambire omukisa ogw'okwagalwa okuva eri ow'omwami wange. Ogambe nti guno muzigo njagala gugonze omutima gwa bba wange abeere nga mpa ekyo kye neetaaga oba mbeere nga mpeebwa ekyo kye mbeera musabye. Bw'otyo beera ng'olaamiriza bw'otyo. Eddagala lino ligenda kuba likuyambako naddala ku oyo omwami atakuwa nga toweebwa. Bw'omusaba ekintu tayagala kuwa lwawo kuwa ate ng'alina. Beera ng'okola ku ddagala eryo lijja kuyambako bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.